muwala wa Bobi Wine muyite Shalom Namagembe okufaanana munnange ate wali Emmanuel okuva e Nigeria. Kakati nno biibino munnange ate ebibadde bitambula wali ate ku media. Kakati ngenda kusaba video ogimpeere like obeera nga tonaba osubscribinge ate gubeera muzigo mwereere n'okusharinga ate kibeera kikoyera ddala bulungi nnyo okamalako obumazi muganda wange gwe alaba Jaminat UG. Kakati munnange mbadde ntambula era nengwa munnange ate katambi ka Shalom. Akatambi ka Shalom katwedinza kye bayita okutwedinga ennyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Bakira obwedda ndi musoma mu comments abantu munnange nga bafaananya omwana ono bamufaananya omu Nigeria mwite Emmanuel wali comedian ate ow'ettabbu naye nga kiba confusinze nnyo ate abamu munnange ate ne beewuunyikiriza naye nga akatambi ako kagoyinza ate viral wali ate ku mukutu ogwa TikTok era nga ku side y'emu munnange era nga bulabaawo kano ke ka Shalom akasooka eno kano akookubiri ke ka Emmanuel okuva wali e Nigeria ate bagenze muganda wange ne baagala osiba enviiri nga zaagala okufaananamuko mu butuufu oyinza okuconfusinga ate si mayiro zonna ze zimu muganda wange gwe alaba Jaminat UG naye abantu bannange bafaananya muganda wange gwe alaba Jaminat UG naye nga bwekyo munnange ate kibadde kyogeza abantu obwamajjukira nti nebitredinga mbijjayo ate ne mbikuleetera nawe n'okola ki n'obiraba wano ku Jaminat UG era nga ku side y'emu munnange era nkujjiddeyoko ebifaananyi bya muwala wa Bobi Wine era nga w'obiraba ebyo munnange ate ku side y'emu nga kuliko ate n'ekya Emmanuel okitegeera kati ate nendeetayoko era n'ebifaananyi ebirala nendeetayoko n'ekyo ekirala era nga bw'okirabaawo n'ekya Shalom munnange nga bwe bitambudde bwe bityo kati njagala tugende mpola katono nnyo era nga bw'olaba akatambi ako weetegereze bulungi nnyo sooka weetegereze era nga bw'olabaawo. Muganda wange kwegamba nti no obumodimodi bwonna bwagala okufaanana ate like n'embeera zonna zaagala okufaanana simayiro kwegamba ate byamakingidde ddala bulungi nnyo gwe muganda wange gwe alaba Jaminat UG naye nga munnange bwekityo munnange ate wekitambudde ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate n'ebitredinga ebirala wano ku Jaminat UG bampita Jaminat sinzira wano wennyini making sure nti nno osubscribinga wobeera nga tonaba video osobola n'ogirayikinga ate wali kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo kale ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso awo katono nnyo.